Kadama TV, Calvin Rich Kayanja, President wa Bankuba Kyeyo Bakadaama Basekadaama, mukimanyi nti yagulawo kampani etandise okubeera ng'etwala bannayuganda oba yatandika okutwala ng'etwala bakadaama ebweru. Bakadaama bano baasimbudde ng'era kyekino ekibinja ekigamba nakyo kakijje kigezeeko. Tumanyi nti n'omulimu gwa kadaama si mwangu, abagugaggawaliddemu bagugaggawaliddemu, abafuniddemu ebizibu babifuniddemu, ababonaabona, abakaaba, buli lunaku tufuna ekintu ekipya. Naye bakadaama bano bagamba nabo kabagende bagezeeko balabe kiki ekintu ky'ebweru eyo. Kuba abafunamu bafunamu, n'abatafunamu tebafunamu. Waleerayo abalwalirayo, wabeerayo abafiirayo, naye omuntu olina okukkiriza nti oluusi ekintu kijja nga Katonda yakitegeka nti kirina kubeera nga kijja mu ngeri eyo. Ngenda kulaga bakadaama bano nga bali mu ssanyu basiibula Uganda, bakomawo oba bajja kuba Kyeyo e Buwarabu. Katubasabire tubateekemu essaala. Bye bye Uganda. Bye bye Uganda. Bye bye Uganda.